nga bakolera ku biragiro bya kkooti ebyafulumanga 13 omwezi guno. Abavubuka nga bali wamu n'ab'ekitongole ki KCCA ne poliisi bamenye ofiisi eno omutuula ssentebe w'abavubuka. Bino we bijjidde nga wayise kumpi omwaka mulamba bukya kkooti eragire yali ssentebe Richard Masaba ave mu ofiisi eno. Kkooti yamugoba n'emulagira okuhandika over office ku chairperson omupya nze n'adduka n'ebisumuluzo. Osobola kudduka n'ebisumuluzo nga nekitebera ne KCC government osobola kubeera n'odduka office n'odduka n'ebisumuluzo KCC n'eddagamba nti ono mumenyi w'amateeka. Bwe yavuganya naye Amina Lukanga eyamukuba mu mbuga z'amateeka ng'amulanga okwesimbawo ng'ate yali asussa myaka egikkirizibwa mu mateeka. Naye twakizuula era nga tulina evidence nti yali asusse emyaka 3 egy'obuvubuka okwesimbawo. Nabwe kityo Electoral Commission yamunominatinga mu bukyamu ne tubawaabira mu kkooti. Court order yabwe zisimanyi kumanya bagijja ya court order era ga court kwasigenda mu court nabo court order yabwe. Abavubuka bano era baagala Masaba akomyewo identity card y'ekitongole. Nkuba omulanga nti abavubuka mwenna abadde badiringa ne Masaba oba bakyadiringa naye yavuddewo. Richard wonna bwe mumusanga nga yeeyita chairperson wa Kampala. Tolonza mukwate bukwasi omuteeke ku poliisi. Eyo nayo ne Lubaga fe twamugobadda naye tubiwulira alina kadi ya Kampala nti agenda akola emirimu gy'obukulembeze bwa Kampala. Nakolera kukaba Kampala ID za National Youth Council nga musika nasa safety nasa mkwaya abadde signature ye n'enkola ID za vera kyali ky'abantu bavuka mu Kampala kuba ID kyagirina. Amina Lukanga nga ssentebe w'abavubuka agamba nti kati atandise ku nteekateeka okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda ne Masaba bamusasula ssente ze yasaasaanyiza mu misango gyonna egibadde gigenda mu maaso. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.